akikwaniriza amen ogamba otya sinata ati nyine muwanika wange kati mbera ne tablet ono ye muwanika division ya fiye buna mwaya padde manyi wafunye omukyala muwanika afu njala mufumbo ofuna ddi omukyala abantu beebuuza nja kumufuna time wenebe tusinja mufuna nyamubalaga neto subira nte nyamubalaga kati kwanga bamanyi muvuma nyamubalaga nana nyamubalaga tolowoozaamu nti nno muwala we yeetaaga okulaba ku mama wala muwala nga sikyaddamu posting olinaye ku muwala nga nzitemu muposting mwavumira omwana nempulya nga baavuma omwana wange awo nempulya nembeekyanga omukazi nyamubalaga ngaekiseera kituuse nga naye ali willing okujja mu public. Okay. Atwagale tukunoonyeeko ku nsonga esooka yeya battle egenda mu maaso wakati wa Chameleon ne Bebe Cool. Nga twebuuza ebadde yeetaagisa mu kiseera kino. Teetaagisa because ayina makulu. Ensonga kitayina makulu. Wala ne mwanika naye atamanyi music. Amanyi nti zitayina makulu essaawa zino. Because already bali established. Buli omu amaanyi ge gayina mu bantu weegali gamanyiddwa. Ate buli omu alina abawagizi baabamala. Ati nze ndaba battery tufu teyeetaagisa eba yakwawula bwawuzi mu bantu bano olwedde abakoze omukwana balinga abooluganda omanyi image waliwo ekintu kyebaita image abasajja ababiri abo babuildinga image yaabwe ate ne bateekawo ekintu tebabadde nakakwani badde bakwatagana ebbanga eriyise emabega kati bate ebadde enyuma nnyo wali nga baali tebakwatagana right now batu gyoyinza okugamba nti Bebe Cool ne Bobi Wine erode twagifuna batu gyoyinza okugamba Kenzo ne David Vitalo oba batu gyoyinza okugamba Spice Diana ne Shiba bagamba Shiba ali waggulu nnyo ku Spice hapana hiyo ate ku byayimba aba wagguluwa ku byayimba Shiba yayimba bubi yayimba bubi nnyo ku byayimba ne Spice Diana baso okubatalinga yamani okuvaayo Chameleon n'agamba nti ne bamuwa basatu abakuba abasobola atabasobola nati kati kirabide kiri kimu kikwaliwo omuntu alina wow factor ensigo eyagala ennyo tosaba mwejima mu musicale nti oli ayogera bwogezi n'akolera abantu bamwagala kati tosaba mukuba ajja kukuba audience abantu bagwe ddalo baleekaane amanyika kubulya ga performing jjukira Cindy kyebadde akola Shiba si because nti Shiba tamanyi just endulu yokayoka ekutiisa omuntu okulizaako oluyimba lwandi badde oluzaako n'okuyimba obulungi lwandi badde oyimba obulungi endulu yokayoka kati kweteeberezaamu nga Bobi Wine ali wali akutta omuzindaalo Chameleon asobola okuddamu n'ayimba oyo alejjukira nti ate omuntu gwe twogerako amanyi okwogera n'omukuyimba asobola okuteekamu okwogera ekyo kakyokka ate tekyetaagisa lwaki bavaayo mu kaseera kano banoonya okubeera relevant the big thing balaba na sente by the way nti omuntu agenda okuteekamu sente gundi eyo agenda ba sente zaabwe bo bazirye naye bo nga bo bagakubeera relevant oli ali relevant mu politics amankinga buli wamu naye alina okubeerawo bano balina okufitingamu okujja ku masanyalaze g'abasire ge bafunye ekitasoboka nti abantu kati essaawa zino balina abantu bebaagala ali nsikini yetise industry of omwaka ogwatandika paka kati akyaginamu nga kati balwana nnyo okufitinga buli wamu baagala kujjawo mawulire agatabatambulirako amasanyalaze ga Shiba ne Cindy ekitasoboka ekitali kyangu kati bato yaabwe tekola nnyo makulu abantu tebasobola kujja abantu basobola okujja naye tebaamu wow factor kintu kikulu nnyo nti wow factor ya Cindy ne Shiba basobola okuyimba ababiri ku stage yemu yabaffe Shiba amanyi okuyimba live Cindy amanyi okuyimba live kati that is wow factor ate nekira bakazi nti bate badde sookedde ddala ebadde mu wow factor kati bano babaddewo ebbanga ddene bebayimba tubadde tubimanyi tubiraba tukuze tubiraba kati muli mu wow factor oyanga bagera kwekuba enkya wabeewo wow factor ntino beekubye ate kati saawa bakuze balina ebyokufiirwa kyanjawulo kigwa aludde mu music industry eno Chameleon kyasinga Bebe Cool amanyi live band eddoboozi terikoowa Chameleon ate amusinga classics ostegeera Bebe Cool tayimba live Bebe Cool amanyi live band naye eddoboozi erikoowa muntu wakuyambako ostegeera nti ate nti Bebe Cool experience ye abadde nnyo ne band nnyo okusinga Chameleon w'amawanga magatta naye eddoboozi lye limweyimirira nti mulimu Katonda abantu bew'amaloboozi gategakoowa eddoboozi lya Lema Namakula terikoowa eddoboozi lya Shiba lya Cindy terikoowa eddoboozi lya Catherine Kusasira terikoowa
eddoboozi lya Luna Mbiru terikoowa, eddoboozi lya Lutalo terikoowa, eddoboozi lya Papa Mesaki terikoowa. Amaloboozi ago Mary Bata booza okusonga nti jangu oyimbe ng'ayimbira oli kyamusingako kiri kimu kyokka nti alina abamukubira bamutegeera. Kyekyali kisumbwa Shiba nti Shiba baali bamukubira bali tebamutegeera. Babbaaka pa bamubaaki nga tebamutegeera ate ng'oli abiina byonna ne Kamino bye yajja okusanga nekyamusinga amusinga eddoboozi ne hit songs oli amusinga collabos z'ettaba aziina Bebe cool ne Uganda classics ennyimba omuntu ese omujjukiza byakola emyaka 8 emabega taziina yaman. King Saha n'avaayo n'agamba ayagala Eddie Kenzo naye babateekawo yamukuba. Olaba nga bata eyo yeemaki nga era ekola kati kitwale King Saha kyalina okusooka okumanya tosobola kwejima muntu ayimba live band kumala wiiki namba Musuuza twayawukana so mwogera kwera saka kugera nnyo na linnya lye but experience ya Musuuza yamaanyi nnyo okusinga King Saha n'ennyimba za Musuuza zayina zamaanyi nnyo okusinga za King Saha nga tanaakera mwacha kumuyita mu batu asooka akole shejo akole tuwa ng'aliko ku posta bwagu nga talina kuyita muntu muyambako agiyimbe live okuva ssaawa 6 zonna zayinyako ku stage ayimbire ssaawa 5 nga tavuddeko nga Musuuza kyakola. Musuuza kutuwaye yali bwogu nzo mukubale bamutegese n'ayimba okuva ssaawa 5 paka ssaawa 10 ez'ekiro nga tekuliko omuntu mulala ayimbye wadde n'ogu n'ava ku stage ng'eddoboozi liri clear ate nga bamukubira bamutegeera. Kyasinga King Saha Musuuza mutegeke abamukubira bamutegeera. Bato ki ng'oggyeko eya David Lutalo ne Eddie Kenzo kuba eyo abantu bagamba David Lutalo ayinza okuba Eddie Kenzo kiba kizibu asobola kwangu David Lutalo David Lutalo akuba Kenzo amukubira ddala muki mu music ngamba wawo osinzira n'ogamba ku kino na kino bw'obageraageranya onaakuba ono bw'otunula eddoboozi lya David Lutalo olaba nga lisinga erya Kenzo amusinga okuyimba ne style wa music wa David Lutalo aliko abawagizi bangi ate bonna ekitali ku Kenzo alina group y'abawagizi abanyumirwa music we naye si bonna ne David Lutalo agatta bonna so nze ndowooza David amusinga amukuba endowooza y'omukyala eyo ntuufu ku bombiriri kyembaagalako kikino bonna bakubi ba live babeera ne live zaabwe zibategeera nga bo eyo bata eyo yeyinza okukeera ku makyo okubeeramu amakulu goyinza okudda noga kati tutunulira nnyimba David Lutalo kyasinga oli David Lutalo alina ennyimba ezitula ku mitima gy'abantu oli alina ennyimba ezinyenya amagumba g'abantu abantu ababiri abo banjawulo omuntu ayimbira omwoyo n'omuntu ayimbira omubiri banjawulo ate wotegendereza wotaba mukujjukujju nnyo omuntu ayimbira omwoyo ayinza okukuba n'omuntu ayimbira omubiri gw'omuntu ayinza okukuba nkikulekedde awo nkikunyonyedde bulungi ekitegedde okinyonyodde David Lutalo ayimbira myoyo alina oluyimba lutula mu mutima gw'omuntu Kenzo ennyimba ze zinyumi omubiri gw'omuntu omuntu abira mu show nga alina energy abantu bye bayitamu ne energy ogira ku stage si yemu ya David Lutalo nti Kenzo akozesa energy ngali ku stage David Lutalo muntu mukakkama wa kitiibwa ayimbisa passion ono kyagambye you understand kati abantu babiri abo ibada yinza okubeeramu amakulu but ekikulu kibuzo kiri nti wala tasobola agikkiriza David Lutalo ayinza ogikkiriza naye oli tasobola agikkiriza kubanga akimanyi nti noono ayinza omutta naye nga ate munakyo sense ate oli ayinza okutta ono because media okuyimba kuli about kweteekateeka omuntu ayinza okuba nga alina talent nga alina n'ennyimba n'agaana okweteekateeka the same applies to Shiba senga Shiba yakitegeera nti mu myaka egijja maaso ndikola bato kana aliko okweteekateeka nnyimba ne live band entegeera kyova Juliana teri muntu asobola mukubira mulala bivuga okuleka ba Michael Ouma kubanga bamutegeera yabategeera yeteekateeka bamuteekateeka okitegeera Spice obudde buno kyatandise okukola ate akitandikira ddala
because emyaka gijja maaso Spice Dana agenda kuyingira mu ttuba ly'aba Icon nga talina kuyimba buli wamu agenda kera kumakyo kubanga mu mwaka ayimbayo concert yajo alina kitandiko kiri kati alina okutandika okuzimba ennyimba ezo ezituula mu mitima wadde alina ennyimba eziyimbira mu mibiri gy'abantu nezituula mu mitima alina ozirowoozaako kati mu nnyimba za Spice Dana siri regular limba lumu olutuula mu mutima gwa muntu n'agatta nalwo ziri ezigadde ziyimbira mubiri kati alina kitandiko kikolako kati Bebe Cool alina kweteekateeka ati okukuba Chameleon nga tumaliriza. Bebe Cool kujja nga bamuwadde nga bamukiza okukola collabos nanta alina funtula singa akkiriza okukola collabo oli newayimba atya n'ayimba funtula oluyimba lumu n'aluyimba ne Bobi Wine biso okuzikiza oli eyo kaye wow factor eyinza okubeera mu bata eyo wow factor eyo nti babakkiriza okuyimba ennyimba zaabwe zonna n'abayimba nabo bonna lemajje ayimbe ne Bebe Cool, that is a wow factor. Media factor teyinza kubeera key point. Teri. Because of China chipia. Ate nekira tebachayina babalwanira mu media bakaddiwa. Ate bagano creating ayo abantu abato bayinza balwanirira mu media.